Endongo ya King Saha elaludde munnange ate abeeka muri byengenda okubeera nga nkutuusaako ate nga munnange ate Mudra tabanga alwadde munnange ate COVID byengenda okubeera nga nkutuusaako bannange bisenyiga kyebiri omukola bambi si birungi n'akamu esayidi eno ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko maaso awo kosa ate Palaso ali ku video shoot kosa ne mwana muwala munnange ate muyite Joey Landa bambira Geminati nsinza ku Geminati Yugi mu byonna nno munnange kansiwe nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kosa ate n'okusubscribinga wabula sigenda kubeera nga nkulwisaawo ekibadde munnange ate wali ekamuli kibadde kikambwe nnyo bannange King Saha akubye abeekamuli munnange ate omuziki tewali gwe gulese wansi nedda bonna babadde munnange ate mu ssanyu ng'emikono giri waggulu nga boogezaako munnange ate okulaba kibadde kitya wali ze TikTok life ennyimba bwatyo nno munnange ate King Saha bwe yayigumiza munnange ate wali kamuli nkugambye abantu munnange ate banyumiddwa nnyo enguliko y'omuyimbi munnange ate King Saha wabula nga nkwongeddeyoko Mudula munnange ate si birungi bisenyiga biri mulumaaluma biri mukolokoota badali kirishaba elodali mwana ndi wano bisenyiga binnuma nkoye nompa kino kiba kinyiira nnyo soya kirya kati nompa ekiwooma kityanga buli omu akimanyi kiwooma kisobola mwana era newunya abaniga nkutuse mwana bakaloddemu nkutuse nga mugi yagamba tushaba stekinga nafuyemuko kusompino. Hello daddy, go and stream it. Kolebu challenge bonna tuwanike. Go and stream it. Hello daddy, bulya inayo daddy, ngamuka daddy, honey. Assalamu alaikum. yoyo nno mwana mwenzi munnange ate Mudra nkugambye akatambi akatadde wali ku mukutu ogwa TikTok naye ekibadde mu comment section nga buli muntu ayogera bibye nti taba COVID taba ki bannange yonna gye bigweredde naye nga actually ajja kubeera nga agetinga welo era nga boogezako munnange ate omulaba mwana mwenzi munnange ate Mudra leero bwentyo munnange ate bwe mucekinzeko wabula kankwongereyoko wali munnange ate ku muyimbi Palaso bibadde biti nga Palaso yakamala okufulumya video yaabwe wali n'abakyala era nga yagitadde munnange ate ku mukutu ogwa YouTube wabula bakyali munnange ate esayidi eno bakyali munnange ate ku video shoot nga boogezako okulaba abadde wali ne Joey Landa balina munnange ate akayimba akapya ke bali mu kusetinga. Video yo muganda wange era nga boogezaako okulaba leero Joey Landa abadde ayambadde munnange ate dress eri ey'abagole nga boogezaako okulaba Palaso nga yali omuvuga kakati no bwenti munnange ate bwenkoze kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obiturekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo.